Tukwaniriza mu kitundu kino tugenda kulaba ebigambo bya General Edward Katumba Wamala ng'anyumya engeri abazigu gye baali bamumisizza omukka omusu. General Edward Katumba agamba nti ng'ennaku z'omwezi 31 lwali lunaku lwa Mande omwezi gwa Kutaano 2021. Catherine nga ye mukyala we yava waka ng'obudde bugenderedde akawungeezi n'ayolekera mu maka ga maama we agasangibwa e Najjanankumbi okumuteekateeka bamutwale mu ddwaliro. Obulwadde bwa COVID bwali bwamukwata wabula yadde nga yali awonye bwamuleka ng'omubiri gwe gunafuye era ng'afunyemu obulwadde obulala. Nga Catherine tannaba nakutuuka Najjanankumbi yafuna olukomo lw'essimu olwali lumutegeeza nga maama we bw'afudde. Ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro nange nafuna amawulire agaali ag'ennyamiza era agaali ag'ensisi. Tiyali bubeezi maama wa mukyala wange wabula yali mukwano gwange ate omulungi. Brenda nange twasalawo kubanga tugenda kulumba olunaku olw'enkeera olwali olwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga tusisinkane mukyala wange eyali asuzeeyo. Twali tetukinaadde mbirowoozo n'omulundi n'ogumu nti obulamu bwaffe buyinza okukyuka mu ddakiika 3 gokka. Bwe twalinnya emmotoka muwala wange ye yatuula ku mutto ogw'omukono ogwa ddyo emabega wa driver ate nze ne mutuula ku mukono ogwa kkono. Nga tetunnaba kusimbula kuva waka e Najjeera twayita Kulambiro ne tusala oluguudo lwa Kisaasi oludduka okuva ku roundabout eya Ntinda Northern Bypass bwe tutyo ne twegatta ku luguudo lwa Kisota. Bangi bagamba nti wabeera bw'ekibi ekigenda okutuukako omanya wabula sina kintu na kimu kye nawulira yadde Brenda. Saafunako yadde ekirooto ekibi yadde ebisige byange okubeera nga bibeerako ebisulo nga Baganda bwe bagamba. Brenda mukadde kano yali ku ssimu ye ng'ali mu kutegeeza ab'eŋŋanda ateekateeka z'okuziika. Mu kaseera kano Catherine naye yali amaze okuntegeeza nti abattenti baluddewo kubanga bazireeta wabula nga mutegeezezza nti tuli mu kutambula tugenda era nga tugenda kumuyambako ku nsonga eyo. Olunaku olwo saagula mawulire nga bulijjo bwe ntera kugagula olw'ensonga nti obudde nali ndi mu kubweyuna. Mu ddakiika nga 10 oluvannyuma nga tumaze okuva ewaka twatuuka ku luguudo lwa Kisota. Ngenda okuwulira ebibwatuka mu kusooka nali ndowooza nti emmotoka yaffe yetumereganye n'owa boodabooda kyokka mu bwangu nakitegeera nti gaali masasi. Amasasi wakati mu kutukubwa muwala wange yaleekanira waggulu ng'ayita Jesus. Ebyasi byamukwata bw'atyo n'agwa ku bisambi byange n'afiirawo. Wakati mu kavuyo ako nasobola okulaba omusajja yali akutte AK-47 ng'atudde ku pikipiki naye ng'akubye omugongo amuvuga. Mu kaseera ako ne driver wange yali akubiddwa ebyasi mu magulu kyokka nga yasobola okutetenkanya emmotoka n'agiza ku mabbali ku kisenge. Ono yali agezaako okubeera ng'asituka ne bamukuba ebyasi era nga namulaba nga naye agwa ng'obulamu bumuggwamu. Mu kaseera kano omukono gwange ogwa kkono gwali gukubiddwa ebyasi era nga gufunye obuvune. Kyokka obuvune bwe gwafuna gwali guntaasizza. Essasi oboolyawo eryali genza obutereevu ku mutima teryasobola kugenda nga lyakuba mukono guno. Ate gw'omukono gwange ogwa ddyo nagwo gwali gufunye ebisago wabula essasi teryasobola kubeera nga liyingira kutuuka ku magumba. Driver obukugu bwonna bwe yakozesa okubeera ng'emmotoka eno agiteeka ku kisenge bw'atuyambira ddala okubeera nga abazigu tebasobola kutukuba masasi nga beetooloola emmotoka yonna. Mu kaseera kano ak'enjega nga sina kye nsobola kweyamba muli nalowooza nti kale singa naleese emmundu yange eya pisito kubanga omukisa gwajja ne gweyerula ng'omu ku bazigu mulabira ddala ali kumpi. Bwe neekennenya engeri abazigu gye baali bali mu kukolamu nga batusindirira amasasi nalagira bodyguard wange Khalid okubeera ng'aggyayo emmundu ennene asobola okubeera nga naye aboolekeza ng'ali mu kuddiza abazigu bano amasasi. Naggulawo mpola oluggi nenfuluma emmotoka ne nebaka wansi butereevu. Wano wansi bwe nali neebase nali ndaba bulungi abazigu we baali bali mu tusindirira ebyasi era ng'essira baali balitadde ku mmotoka wabula nga ne bodyguard wange yali ali mu kufuba kulaba ng'afuna shoti ennungi okubeera ng'abaako waakiri gwakuba naye olw'embeera eyali ebaddewo
teyasobola kubeera nga shoote yagifuna. Nga neebase wansi, bodyguard yasobola okukozesa obukugu n'ankwata bwe tutyo ne twewalula ffenna ne tusala ekkubo ne tudda ebbali. Twekweka mu kiyumba era bw'atyo n'antegeeza nti ekigendererwa kye kyakubeera nga addayo we babadde bali mu tusindirira ebyasi afune emmundu endala ezaali mu mmotoka. Yansibira mu nnyumba eno bw'atyo n'afuluma. Munda mu kiyumba mwe nnali natandika okuwulira obuzito bw'ebisago bye nnali nfunye. Olwo ne ntandika okweraliikirira nga ngamba omusaayi guyinza okunzigwamu n'enfa. Wakati mu kufuba okulaba nga afuna obuyambi, nakowoola oyo yenna eyali okumpi okujja okunzigulira. Eno gye wava omuvuzi wa boodabooda eyali omuzira eyasobola okubeera ng'awulira nga mpita n'ajja n'anzigulira. Weewaawo nga naye yali yeekukumye masasi agaali ganyooka. Ng'amaze okunzigulirawo oluggi, nasalawo okubeera nga nzira mu kafo we babadde bali mu tusindirira ebyasi. Wabula yadde ng'omusaayi gwali guli mu kunva mu biwundu, nali siwulira bulumi bw'amaanyi nnyo akaddaako. Nga nzizeewo mu kifo, nalaba ababoodabooda bangi nga banneetoolodde. Bano baali bali mu kuŋŋamba ntuule ku pikipiki zaabwe basobole okuntwala mu ddwaliro. Kinyiga omutima okubeera ng'abantu bangi nnyo baali bali mu kuvuga buvuzi nga bwe batuyitako, nga tebasobola yadde okugezaako okutuyamba nga mulimu ne be nnali mmanyi. Ze nali nsigalidde ku kimu kubeera nga ndowooza nti wayinza okuvaayo omuntu n'ayimirira n'atutaasa. Nga ensonga lwaki nali siri mu kuwuliriza baboodabooda bye baali baŋŋamba kutuula ku piki zaabwe. Ekirala kye nali ndowoozaamu nti nnyinza okutuula ku boodabooda ne mba ng'eyewaddeyo mu bazigu abaali baagala okunniza omusu, kubanga nabo baali ku boodabooda nga zifaanagana ne zino. Kyaddaaki esikooti wange yasobola okubeera ng'akomawo n'akakasa nti ddala kituufu abazigu bagenze. Olw'okubanga omusaayi gwali guli mu kunvaamu nga njagala okufuna obuyambi, nasobola okukola okusalawo okwali ku kaluba ne ntuula ku boodabooda, esikooti n'antuula emabega bwe tutyo ne twolekera. Bwe tutyo twayolekera ku Malcolm Hospital era ng'oluvannyuma nakitegeera nti William Kawuki ye muvuzi wa boodabooda eyantaasa. Wakati ku boodabooda nga tuli mugenda mu ddwaliro, abavuzi ba boodabooda abasigadde baali batwetoolodde abalala nga bakulembedde nga bwe bagezaako okubeera nga batereeza ekkubo tuleke kusanga buli pagano. Era ng'ekkubo twaliyitamu bulungi ne tusobola okutuuka ku ddwaliro. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 15 twali tumaze okubeera nga tutuuka ku ddwaliro okufuna obujjanjabi, era nga abasawo baakola kyonna ekyetaagisa okubeera nga bayimiriza omusaayi obutaddamu kufuluma. Bano banteekako eccupa z'amazzi teekako n'omusaayi, era n'ebiwundu ne babirongoosa bulungi. Ab'emikwano abajja kwe kwali AIGP Godfrey Goloba, teekako n'omugenzi yali Deputy IGP Paulo Lokech n'abalala. Kyaddaaki bankyusa ne bantwala ku Medipo International Hospital, era nga mu kaseera ako National Security ye yali kaakati eri mitambo. Sinza kwerabira President Museveni yakubanga essimu buli luvannyuma lwa ddakiika 3 okunkebirako, era nga sinza kwerabira mutima ogwo ogw'obuntu gwe yandaga. Amazima gali nti obukumi bwa Katonda bwa ddala. Olina ekizibu ky'amagini, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula. Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa. Ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku nooti 755 23 67 91 oba nooti 785 897 686. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako kawoomera organic sugar cane jaggery, sukaali w'obutonde akoleddwa okuva mu bikajjo nga tatabuddwamu kintu kirala kyonna. Ono ngajjudde akawoona ebirungo ebiyamba omuto, omukulu, omulwadde ssaako n'omulamu atangira endwadde, ate nga asobola okukozesebwa omulwadde ayita mu mbeera ya sugar craving oba okuyoya ekiwoomereze mu bipimo ebitonotono. Ono musange mu supermarket zonna okwetooloola Uganda ssaako ne ku Jumia okumanya ebisingawo oba gwe yandyetaaze okusuubula. Kuba
ku ssimu zaffe oba sindika obubaka ku WhatsApp noti 788 noti 39. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Amazima gali nti obukumi bwa Katonda bwa ddala kubasinza kubuulira ki kyennyini kye nali nsobola kukola mukadde ako kwetaasa. Mu sekendi sintono nnyo nali wakati mu ntebe kyokka oluvannyuma n'enzigula oluggi n'efuluma ebweru okuba nga nfuna obuyambi. Amazima gali nti sina muntu yenna gwe njagaliza kuyita mu mbeera gye nayitamu, wabula ekirungi oba oliawo kye nafunamu kwe kubeera nti namanya engeri abantu gye batwagalamu nga famire. Ng'ebbanga liyiseewo ng'ebyo bimaze okubeerawo, abantu beesombanga nga bwe bajja ewaka okwongera okubeera nga batubudaabuda. Amazima gali nti mpulirira ddala nga nina ebbanja gye bali, naddala abasawo abanzijanjaba. Okufa kwa Brenda kunnuma kubanga njagala abantu era nga neewuunya lwaki omuntu ayinza okwagala ate okuntuusaako obuvune bwe butyo n'okunnumya. Wabula oluvannyuma nakitegeera nti naduumira operations nnyingi nga kirabika mu operations ezo mwe nafunira abalabe. Ate oluusi ne mbirowoozaamu nga ngamba kirabika waalibaawo omuntu eyali agala okulumya gavumenti, kyokka ate oludda olulala ne ngamba nti kirabika mu buweereza bwange waliwo abantu abamu be nanyiiza. Kyonna kye kiri nasalawo okunoonyereza nkulekere be kikwatako bakole omulimu gwabwe. Kino tekigenda kubeera nga kikomyawo muwala wange, wabula kimpa essuubi nti kino kijja kuleetawo akabembereza. Enkyuku eno teyandeka kye kimu. Nalaba abantu basobola okuba nga tebalina mutima yadde n'akatono. Gwe lwaki omuntu ayinza okwagala okutta muwala wange? Olwaleero eddembe lyange lyakendeera kuba nali musajja yanyumirwanga okugenda ku Cafe Javas nenfuna zi sandwich nga sina yadde beesikooti. Nali muntu anyumirwa okukola dduyiro naddala ku nguudo ennene nga kimanyi nti dduyiro ono yasinga okuleeta obulamu eri omubiri gwange. Wabula yadde embeera zange zaakyuka naye era dduyiro mmukola nga bino tebinnabeerawo naddukanga paka Kololo ku njegoyego za Kampala bwentyo n'enkomawo ewaka e Najjeera. Wabula kakati ekifo nasigaza kifunda nga dduyiro mmukolera waka. Wabula nina okwongera okikkaatiriza nti nali musiimu nnyo olw'omuwendo gw'abantu abavaayo okundaga omukwano era nga mpulira nina ebbanja gye bali bonna. Nga famire twasalawo kubeera nga buli kimu tukirekera Katonda. Weewaawo nga kino ekyagwawo kyayongera kubeera nga kitusembeza kumpi n'omutonzi era nga n'okusaba kweyongera nga tusabira wamu. Ekisinga okweraliikiriza kwe kubeera nti abafamire yange tebalina bukuumi era buli kaseera mba neebuuza nti watya omuntu oyo atalina mutima musaasizi ayinza okwagala obukyayi obuteeka ku ddaala eddala n'abalumya. Kyokka ate neebaza omutonzi okuba nga nze omu ku abo abatono abawonye okutirimbulwa. Mbirowoozaamu nga ngamba nti mukyala wange Catherine yalisobodde atya okwasaganya embeera eyo okuba nga yali aviiriddwako maama, muwala we teekako ne bbaawe. Yadde ng'obulumi bwo nayita mu bungi, wabula sifunangako kirowoozo na mulundi nagumu kubanga nva mu ggwanga. Bwe nafuna okuba nga nnongoosebwa mu Atlanta, Georgia, abaana bange baali baagala nsigalayo waakiri emyezi 4 mponere ddala bulungi, wabula nakigaana nga siyinza kuva waka kumala bbanga eryo lyonna ggwanvu. Nagenda ku Emory Orthopedic Specialized Hospital mu Atlanta kubanga essasi lyali kumpi n'omusuwa nga tebasobola kulinzigiramu wano Uganda. Bannongoose essasi ne balijjamu n'amagumba bwe batyo ne bagatereeza. Ekyuma kye baali banteramu wano e Uganda kyali kitadde ne bakijjamu ne banteekamu ekirala ng'omutindo gwakyo gwalina mulungi okusinga kiri. Dr. John Ogubo ye musawo eyannongoosa ng'ono yali alina obukugu obusoba mu myaka 40. Yanzijanjabira ddala bulungi.
abantu bangi bajja okunnambula era ng'ekirala kye nalaba nga ndi mu kufuna bujjanjabi nti ekifo abantu we bakolera kyali kirungi nga n'ebyuma bye bakozesa byali birungi ate nga buli kimu kye beetaaga weekiri obutafaananako wano ewaffe e Uganda. Brenda yali yagenda mu America okuba ng'asoma ng'akyali myaka mito 18, emyaka emizibukavubuka w'atera okuwagirira nnyo abaana. Bwe yamala okusoma digiri yatandika kaweefube okuba ng'afuna omulimu, wabula wakati mu kugunoonya yalemererwa okubeera ng'afuna ogwo gwennyini gw'awulira gwe yali ayagala olw'ensonga nti empapula ezaali zimwogerako kubeera nti mutuuze mu America zaali tezimala. Zukira bwe twali twogerezeganya namuwulira nga si mumativu olw'embeera era nzijukira namugamba nti obulamu buyinza obutabeera bwangu mu America ate nga wano e Uganda tulina ekimala akomewo. Yakomawo era bw'atyo n'afuna ekifo mu Bombo Military Hospital n'akola mu kiriniki eyali ekwasaganya abalina akawuka kaleeta mukenenya. Yadde nga akaseera ke yamalawo kaali katono naye nali ntandise okulaba enkyukakyuka mu ye. Ngono yali atandise okufuna confidence teekako n'okuba nga yali aguze emmotoka empya. Ono era yali atandise n'okubeera ng'akunga abafamire okuyambako abamu ku balwadde, ekintu kye twakolanga enfunda ezitali zimu. Ebyembi yasobola okubeera ng'atuva ku maaso mu kaseera bwe yali ng'atandise okulaga obusobozi bwe bwonna. Nsabira mukyala wange era maama Brenda teekako okusabira ab'enganda bako n'ab'emikwano bonna abaanyolwa olw'okufa kwa muwala wange, teekako n'olw'okufa okweyali omugoba wange ow'emmotoka. Nsabira ne neebaza Khalid esikooti wange yakola ekyetaagisa wakati mu kukola omulimu gwe. Omulimu gwe gwakunkuma era yakikola, wabula omuntu omu ayinza okulowooza nti nalonda Khalid okunkuuma olw'obusobozi bwe, naye ng'amazima si bwe kiri. Bwe mba nga ndi mu kunoonya b'esikooti sitera kutunuulira busobozi bwabwe. Ab'amagye bonna babeera balungi singa obeera obakuumye bulungi, nga wabula baaganyula mu training teekako n'experience gye baafuna mu Somalia. Eriyo abantu bangi abayita mu mbeera ey'okukaluubirizibwa era nga bangi baawona okuba nga batirimbulwa, ate abalala nga bangi bafa mu nfa eteetaagisa. Era bwe ntyo nensaba ebigambo bino okubeera nga tebibavanga mu mutwe, era bwe ntyo nensaba obubaka buno okuba nga tebubavanga mu mitwe. Bugamba beera mugumu ate omuvumu, tolina kutya olw'ensonga nti Katonda ali naawe era tayinza kukulekerera n'omulundi n'ogumu. Nyinza okuba nga ebyokwerinda byange nabikwata mu ngeri ya lusaagiriro olw'embeera zange n'engeri gye neeyisaamu. Nali ndowooza nti teri muntu yenna ayinza kuntwala nga mulabe, n'olwekyo ne nteekawo embeera eyayanguyiza abalabe bange okubeera nga baagala okunkola kyonna kye baali baagala. Nali nva ewaka mu budde obumanyikiddwa kumpi buli lunaku ng'ate nkozesa ekkubo lye limu, ng'empapula z'amawulire nzigula mu kifo kye kimu, ekintu ekyaleetera omulabo okwongera okuntegeera. Okunoonya n'okufuna abaali mabega w'ekikolwa ekirababonerezebwe kiyinza okuyambako okukakkanya emitima gy'abantu abaafuna okukosebwa n'abaafiirwa abantu baabwe. Okufa kwa muwala wange teekako ne driver tewali kintu kyonna kiyinza kukisasula, wabula kye twasigalira okukola olunaku olwaleero kwe kwebaza Omutonzi olw'obulamu bwa Brenda teekako ne kayondo bwe yatuwa. Wabula ekirala nina ensonga lwaki Katonda mba nina okwongera okumwebaza olw'okumpa nate chance ey'okubiri. Kya mugaso okutegeera nti oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo ate abantu bandaga omukwano ogutagambika. Ekyokulabirako bwe navaayo okubaako kyenkola okubeera nga neebaza Omutonzi olw'okumpa second chance, abantu bangi baavaayo okubeera nga bankwatirako okuzimba St. Mark Kikandwa esangibwa e Mukono. Abantu baakola kyonna ekyetaagisa era ng'abantu bangi nnyo ddala abaavaayo ne bankwatirako. Era ng'omukwano guno gwe bandaga gwe gumu ku ogwo omukwano gwe bandaga bwe nali nga nze nkulira ekitongole kya poliisi, era obuyambi baaleeta bungi nnyo bwe nali nga mbubasabye okuyambako poliisi ekola emirimu gyayo. Oluusi neebuuza
lwaki Katonda abeera mpa okwagala kwo kwonna ng'akuyisa mu bantu. Wabula mu kumusiima nja kwongera okuba nga mpeereza n'okwagala famire yange, ensi teekako n'abantu okutwaliza awamu. Bwe nali nga nkyali mu kujjanjaba obulumbaganyi obwo bwatutuusibwako, nafuna amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Major General Paulo Lokech eyafa ng'ennaku 21/8/2021 ng'eyafiira mu maka ge mu Kira Municipality. Major General Paulo Lokech sinza kubeera nga mwerabira olw'ebyo bye yakolera eggwanga ateekako ne UPDF okutwaliza awamu, era ng'eggwanga lijja kumujjukiranga ebbanga lyonna. Saba Mukama Katonda abeere ng'agumya awambaatire ate akuume famire y'omugenzi Lokech, ab'enganda bako n'ab'emikwano. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba ebigambo by'omukuumi wa John Edward Katumba Wamala Khalid teekako n'omuvuzi wa bodaboda William Kawuki nga banyumya bye baalaba era bye baayitamu mu kaseera ako ng'ajje n'alumbiddwa.